kati Mpuuga essaawa eno operating ange kazi liremeddwa obufumbo ekazi bwe liremu obufumbo limakinga sure nti lulifuna chance lino kakasensi nti omusajja oyo iki ye yali omubi ze nali ngumidde bingi naye omusajja yakusanga wano nakuteeka kweno level akuteeka kweno level amanyi nti kati future yange tugenda gitambuza nono tutambuze ekintu kyaffe then on the way nagenda akizula nti nti ntambula nzire eno ne munnange gwentadde wano tutambule fena atambula ddeno nakulabyo complaining simanyi ku organizing anga meetings zinaziwotalinga down. So they spent 2 years fighting me as a law. I would organize meetings, invite him in parliament and outside parliament to address them. So we would come and then water down the importance of the meeting. Okay, if what we are saying is true, nti meeting yaziwotalinganga down, what would you expect from a person? Abadde amanyi nti mutambula mwenna n'akizuula nti ate kati olina byokukutana byo nga byokukutana byo temugenda bibenefitinga muwabula nga gwe oyagala ku benefitinga gwe nga gwe ayinza osigala nga akwesiga mupanze ekintu kyammwe mutambula mwenna then ogenda okulaba nti munnaye future gye mupulaninga n'omuntu nti that person wants to settle for less ayina ye ebyo byatandise okukutana byo kitegeeza kati ye atandika okulaba nti gwe oli extra baggage takyalina future naawe omusajja mutambula ate onvunjaga ebintu olina ebintu byovunjaga byokwatirakwatiramu olina ebintu ebirala byokukutana nabyo nga kusaidie alaba tebiri beneficial kati wali musuubidde nti meeting zo yandizi yali yakutegeera dda nti kati ono wano wetutuuse tetukyatambulira mu direction yemu kati gwe nga tonnategeera nti yakutegeera dda naye nze kyenyinza okugamba move on heal baby boy move on kati eno byoyayanira ideas zoyina ennungi ezo zi-initiating ekewalala n'abalala baziganyulwemu services zo n'ebirowoozo bye birungi kati eno gye wava engeri gye wali awabi towafuula nnyo topic of discussion si walungi kati lwaki wafuula topic of discussion ebintu byo ideas ennungi gendo zi-implementing ekewalala omanyi musobola okubeera n'abantu nga bali eyo babasuddiisa babawaana ne babasuuza abammwe omusajja yakusanga ng'olina wooli n'akujja wano n'akuteeka wano gwe n'omutwala nti essaawa eyo ye mubi si mulungi akwonoonye naye nga byonna bye yali anoonya byali ki mutambule mwenna so that you don't settle for less naye kumbe gwe bigendererwa bye birooto bye byali bitono byakusetolinga kubeera namba 2 kubeera mu position yakubeera namba 2 awo so nga ye birooto bye byali bya buwanguzi ebyakubeera muwanguzi kukyusa ggwanga lyaffe agenda okula tosuutingamu still n'asigala nga akyakuwadde omukisa ne ku ddakiika eyasembayo ng'omaze okukola byokola bakugambye nti munna ebintu bino wabikola ne bakuwa omukisa naga nti kati kyoba okola engeri gye tuli nti tukolera abantu tereeza ebintu bino stepping down so that we can put the house in order tutambule wasigala okola amawaggali olw'okuba olina abakuwaanawaana abo bafulatalaza abo tebatomeza wowe abeera eno ng'akuwaana n'akuwaana olw'okuba gwe nolowooza nti yakwagala ennyo olw'okuba ayogera by'oyagala okuwulira kati omaze okutomera ate stiru kiki ennyo Mpuuga wummula omanye nti kati kanyuka ki ekifo kakitwala statistics zitulaga kati ffe abatunuulira ebintu nti byakoze within a short period of time gwe wetutunuulira ebibyo tulaba tewagasa nnyo tewagasa ekintu wali oyagala kulyamu kirye kwekuumira awo so bw'abanga nyuka ki ebintu abitambuza omanyi mubeera awo n'olowooza nti bw'onoova mu kintu no feeling nti you are too important nti bw'onoova mu kintu kigenda kuyiika ogenda okulengera ekintu nga kiprosparinga kati oli awo omutima gukukemmenterera Mpuuga genda opulaninga ebirala totulaga nnyo nti bambi omutima gwakumenyeka engeri gy'olina ebirowoozo bye birungi ng'olaba biina gye bikutwala gendako mu bufumbo obupya eno kati waliyo afumba waliyo kabebi akapya kaloopu kassa ennyonyi ebintu kabitambuza okusinziira ku values z'eki era abalaba tulaba nti kakati kano kanyuka ki katujje wano katusanze wano katuwongeddeko wano gwali tuli awo tufulatingidde awo mukwano
weeyongereyo ekibiina oba Bobi Wine wabanga teyali mulungi gyoli kasita kati wamuona tomufuula topic of discussion funa yaka akabinaawo muweesoga buPPF webulyawo yingirawo idea zo zitekekeyo genda ofumbekeyo mukwano eno bwe libe ddya lyafa guma yes I'm out